Yes, mbaniza ku Faridah TV esawa zino muhasize mutya muri mutya ngina kusaba subscribing atompere video no like nyiga kade au otaninge on the notification bell jako ofuna notification nganda de video wano go Faridah TV jimba tumedeko yinaje sinzizo kubanga auje kumende kumbaga mati muri big Nnyo okubanga amujikirira ko wano Faridah TV uji mbatumedeka abali kata Saudi Arabia abali mu gwanga lya India akosana abali mu gwanga lya Belgium mu gwanga lya Ufaransa akosa namwe abali mu gwanga lya Canada abali Saudi Arabia kosa namwe abali mu gwanga lya UAE mwe bali okubanga amuji followinga bagita Faridah TV abali mu gwanga lya Oman namwe batomedeko mbaniza esawa zino ngena kusaba subscribing ate onyigene kadi taninga on the notification bell jako ofuna notification ngata de video wano ku Faridah TV mwe nambebaza nakiri wa Catherine kutumideko akosa ni mwana manikidwanga apwiti Aisha nakato Judith nkutumideko nawe mwali kubanga moji followinga Briella Awangudde nguli iyo bwa ambassador wa company ya RA Toddlers company bagita Toddlers and Teens RA company eno ekola ngoye z'abaana akosa n'ebyokuzanyisa by'abaana kugamba company eno etambulira ku bintu by'abaana ebyokuzanyisa engoye nange abaana bava buto nga balina emikisa Briella bwate bwawangudde obwa brand ambassador ku myaka emito gino ako company gye bayita RA mu short form bagita RA nenga bagita Toddlers and Teens company eno bagambe kola bya kuzanyisa by'abaana akosa n'obugoye bw'abaana etambula nnyo mu bintu by'abaana abato bya kuzanyisa ngoye ng'omanyi ebintu by'abato batinizi buno butinizi buno obuto obwana obuto nga tingabola Briella emyaka egyo munange Awangudde wa brand ambassador ninga banange kyewunsa kiso unbelievable okubanga ku myaka emito gino ono mwana Awangudde owa brand ambassador abaana bava buto katono no Briella temwekanganga kwema nga ina company yamanyi nga emwadde owa ambassador owa brand ambassador nga akuze temukyewunya ekyo temukyewunya kubanga akikoze era nga bimu kubifanya bitambatambula akomikutu eja social media wali ku mukutu gwa Facebook ebifanya bitambatambula akosana mawuliga Nakazibwe yomu kwabo ababaddeyo era yomu kwabo abajjuza ku form eno okukiriziganya ne company eno eya Toddlers and Teens okubanga Briella abeera ambassador wawe Nakazibwe yakutte mwala we n'amutwala manyi abana ku Facebook baga ati sawa zino Nakazibwe bagamba nti already alina omwana ono omwana bamubalanga omwana wa Faridah Nakazibwe ninga agamba mira alinga mwana we kuba Nakazibwe yabeera naye yamulabirira mu nsonga zonna kwegamba abaana ku Facebook bagamba ono Briella yafuuka mwana wa Nakazibwe ebyaddala kubenga ejamuyisaamu bambi amuyisanga omwana we era nga Nakazibwe yabaddewo munaye ng'omukulu wali ku company Nakazibwe mbagambye alinganga kati maama w'omwana ono bunoke mulabawo abaana basinga bebuziza nibaga bunoke nga tabaddewo nga bajjuza form ebiseera singa ba maama be batera okubanga benyigira mu bintu ebisinga ebinjawulo bataata boluusi tababa nnyo na budde bw'abaana kati Nakazibwe omwana kati yamusigaza ng'owe amubalanga we bunoke ndowooza abadde erimbi bye nga akwasaganya mirimu gye Nakazibwe wayi n'agamba wayi kankwate omwana wange mutwale ku company tujjuze form kubanga bakedde bukezi ogenda okukola ki okujjuza form eno eya RA Toddlers and Teens bakedde bukezi wana wanja ne bagenda ne bajjuza ebifaananyi bitanze okubanga bitambatambula akomikutu eja social media nenga bambi Nakazibwe omutima gwe yalaga company naye mwebaziza ne gaba ne Nakazibwe omutima gwe yalaga ku mwana ono bambi mutima gwanjawulo nnyo kubanga omwana ono bambi naye okulabanga maama era Briella bw'omubuuza amanya ga maama we akugamba Faridah Nakazibwe mubuuza ga kitaawe akugamba Kigundu Bruno musubscribing bambi konguzi Briella wa Faridah Nakazibwe mbere bulungi